Nze Henry Mugwanya omuyizi ku Matendekero wa Baffe Muteesa Refasitoni ndikola mawulire era ndi mwaka gwange gwa kubiri kati ku nsonga y'obukulembeze kyensinga okakasa obukulembeze kuyitibwa era obukulembeze bwawukana n'obufuzi omukulembeze ne bw'aba atambula bw'ati nga waliwo baatambula nabeera bamuyita ne baga nejangu gwa abakulembera that's leadership tuyitibwa buyitibwa ne baga otukulembere era nze nga Mugwanya okugatta ku Matendekero nzize embeera omukulembeze ku mitendera egy'enjawulo bana akatuuka ku Matendekero nga kati jangu gwa abakutukulembera kirasi y'abannamule jangu wayitayo ebbanga tono bakulonze by appointment iti bwe alina okuba prime minister wa Matendekero lino nengamba okay bwekuba atenzikiriza kachuka nsaba kirimi awo tako ku olwaleero gwe prime minister Matendekero wa Muteesa ku lukiiko olukulembeze oluliko olwaleero ku lukiiko lwa Gudint ekulembera Muteesa Refasitoni University yegwe prime minister yenze prime minister president wange Kato Timothy Musuuza bantu ba Mityana South era nguzibwa amaanyi obwo gy'oli n'ekyo nsaba sebo continue maaso so omwaka tetugenda tandikira wala kubanga omwaka ogujja nze nina byenjagala okugatta ku Uganda mukama njala nkutegeeze omwaka ogujja ngenda kwesimbawo nesimbyewo ku bwa Guild President lindako nga tonnaba kugenda wala kwe ensonga njagala eggumire kankongere n'omuzindaalo gw'okubiri ensonga eyo twagala eggumire buli muyizi awulire bulungi kikigambo ekyo Muteesa the first university chala nyongero ku Muteesa Refasitoni University omwaka ogujja nesimbyewo nga ebyatandise byotambula imbagano gyonna nga nesimbyewo nga Guild President lwaki sesimbyewo kununula Muteesa nga yo ng'abamu bwe bagamba nti waliwo omuganda yesimbawo ku kadi ya NRM nagase kiwalingi Muteesa simbyewo kulwa muyizi gwesano kukufunira birungi byoyagala mu Matendekero nabyogisuubira no nesimbyewo okugatta eddoboozi lyange ng'omuvubuka okutwala eddoboozi lyammwe abavubuka ba Yunivasite ya Ssaabasajja Kabaka ndigatte ku maloboozi g'abavubuka mu Matendekero gonna olyo tulwoke tukutolewo omukulu tukolewo ekibiina ekisobola okugatta abavubuka tusobole okulaba nga tufuumuula nakyemalira ekyo nkiddamu tutuuze omukulembeze asaanidde okutuula ku ntebe njagala nkutegeeze gw'omulabi wa platform eno nti mu 1993 Ssaabalangira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aliko yaddizibwa ku Namulondo ekimu ku byamuzzaako gaali maanyi g'abavubuka era be tuyita abankobazambogo baazannya omulimu munene nnyo kati njagala bwe mmala okuyitamu ku bwa Guild President ku Muteesa Refasitoni University nkikutegeeza gwe nakyemalira bwe mmala okuyitamu bwe nti tugenda kwegatta tugenda kuyuya tugenda kujjawo abayizi ba Muteesa saagala mbasuubize nti kino kye mugenda okunfunamu nga mmwe bye tulina okulwanako ebyaffe gyebiri eyo era nkimanyi tulina obbirwanako naye ebyo bya nnyaffe Muteesa bw'aba n'obuzibu nyoko bw'aba n'obuzibu naaba ng'akuzizza kuba akusobezzaamu mulina kutuula naye ebyo birina kuba bya mu kisenge era siyinza kuvaayo ensaa zino ku mukutu nga guno ogulabibwa eggwanga lyonna nenga nti nzijeeyo ngenda bakolera kino na kino no baganda bange ensi gye tulimu yatabanguse nze okwesimba ku bwa Guild President sizze lwa Muteesa nga yo wabula nnoonya we nnyinza okwenyiga nsobola okugatta eddoboozi lyange ng'omuyizi ndigatte ku maloboozi g'Abannayuganda abakkiririza mu nkyukakyuka kyendikwa essaawa zino era nakiri eri ngenda kiddiramu awo nti tokedde tekikukose era tolina amateeka ga yunivasite g'omenye ekimu ku bifuga university nga yo ye act eri mu constitution ya Uganda eya institutions and other tertiary universities and other tertiary institutions wabula being an institute eko amateeka ga so free speech nze okuvaayo nenangirira nti kwesimba ku president tekirina ng'ekyo kiyinza kukosa
Yakawo okwemulugunya konna kubanga ffena kye tuluubirirwa omukulembeze yenno ojja mu kweteekateeka kati kino kye ndiko okukola tuli mu kweteekateeka watya bwe nfuuka guild president university ffenna tugenda beera omuntu omu era nakyemalira tugenda mufubutula kyenyinza okubakakasa. Tweyanziza ssebo ebigambo byo njagadde nnyo obuvumu bw'oyogeza ssebo muganda katusubire tobwogera olw'okuba weegwanyiza nga bw'oli mugwanya katusubire oyogera bw'otyo bw'ojja okusigala ng'akalulu kawedde ate era bw'otyo bw'ojja okusigala obuvumu obwo tubwetaaga mu struggle kubanga abantu nga mmwe abalina obuvumu bwe butyo be bamu ku bantu betwetaaga mu lutalo luno olw'okuggyako nakyemalira. Nze mobilizer wa National Unity Platform ku Muteesa First University. Ekyo kyamaanyi nnyo ekyo nkiwa ekitiibwa. Njagala nkubuuze ku nsonga eyo y'emu yennyini. Tulabye abantu bangi bazze bawangula naddala ku Muteesa ennamba esinga bawangulidde ku kaadi ya National Unity Platform okuva ekibiina we kyatondebwawo. Kizibu nnyo kati ssaawa zino omuntu ow'ekibiina ekirala okujja n'akyeyimbamu n'akiwangula naddala ku universities nga Muteesa y'ensonga enkulu olwaleero. Kati ssebo njagala nkubuuza oli sure nti gojja okujja ne kaadi eya NUP? Kakati muganda eminabusujju ngenda sooka nkutangaazeemu nti okufuna kaadi ya National Unity Platform onajja nayo. Kaadi ya National Unity Platform kambategeezo gifuna amaanyi gali mu bantu kyetukkiririzaamu kyokka. Abantu bwe bakukkiririzaamu ne bagaa nti tugenda bakuwe kaadi siraba lwaki mukama wange President Robert Kyagulanyi Ssentamu aba tagamba nti mugwanyi ogwanidde okufuna kaadi. Ate tulaba n'ekyo ky'otukoledde nga National Unity Platform kuba being ndi kakiiko aka Mityana District Mityana South nze Publicity Secretary wa National Unity Platform. Era omwaka guli bwe twali tugaba cards nga tuli ku vetting twatunuulira ddala kituufu olina omusaayi gwa NUP kikyokoledde NUP. Kati nze NUP bwe mba ntandise nga kuviira ddala gye natandikira mu kukyala ewaffe nzayogera National Unity Platform ewaffe Mityana South. So kitegeeza National Unity Platform nina obukakafu nti abantu banaabakkiriza ejja kumpa kaadi. N'ekirala nti tonnategeerayo bakuvuganya oba oliawo. Nze bwe mbeera mu kalunzi nga nze nfuba nnyo kulaba nti mmanya mulonzi wange okusinga kuba y'abeera agenda okuntuusa we nnina okubeera. Nze okubeera wano omulonzi wange gwe njagala ennyo okumanya nti abadde watya atambudde atya okujja kusomera obudde butono nnyo era bwe tutwala nnyo obudde naddala nga tulowooza ku baali badde abalabe baffe kiyinza oba oliawo tukosa naddala mu kalulu ojja kweraliikirira ogambe kati atambudde atya ku kampasi ebyo weebityo. Gye bali nalabyeko wa NRM nga apostinze ebifaananyi bye agezaako okunoonya akalulu. Soko linde soko osimbewo wakati tukyalinayo abayizi abali mu myaka gyawo ku University ya Ssaabasajja Kabaka abakkiriza mu NRM. Gye bali njagala okutegeeza bakola koosi ki? Naddala waliwo abayizi ba bizinensi bagirwanira nagirwanira njagala okutegeeza kaadi ya NRM balwanira kati omanyi okulwanira ekitala ekigenda okutunga bwe kiti kikutte kuba teberezaamu emyaka 3 mu maaso bagenda beera. Olira kati bwana mugwanya nze nga munnabusujju nina okukkiriza nti oli musajja mugezigezi kati nkuwa assignment olwaleero ng'oli wano mu studio zaffe era bwe tunaatuukira okuddamu kubanga buli lwa Sunday tugenda kubeera nga naawe ekyo kyakakasiddwa era ssebo twagala omulimu gwe tugenda okusooka okukuwa abaana abo abali mu kulwanira kaadi ya NRM nkusaba ogwo mulimu gwe okutandika n'olwaleero okyusa endowooza z'abaana abo obagaye ekintu kye baliko tebakimanyi ekintu kye bawagira tebakimanyi bagenda kwetunga bategeeze nti ekintu kye bawagira kye kikulembera okutta abantu kye kikulembera okuwamba abavubuka bannaabwe kye kiremeza obwannakyemalira mu Uganda kye kiremeza enguudo ebi mu Uganda kye kiviiriddeko bannayuganda okuddukira mu Buwarabu kye kiviiriddeko buli mbeera mbi na buli kizibu kye tulaba mu ggwanga era kye kireetedde Uganda okubeera emu ku nsi ezirabibwa obubi. Nkusaboddeyo bategeeza ensonga ezo tufube nnyo okulaba nga tewali muntu agira ku kaadi ya NRM kuba tetugiraba mu mulamwa
kijja kutulabisa bubi nnyo nga tukyalinayo abavubuka abakkiriza bwe batyo. Ate kwekituuka ku National Unity Platform kyensinga okakasa abaana ba Ssettendekero balinamu essuubi ensonga lwaki essaawa zino nkyali omu gwe bakyaraisinze gwe bakyasitudde ne bagamba gwe abaatukiikirira kye bayita amaanyi g'abantu. Era nkusuubiza muganda we Munnabusujju tujja kukomawo buwanguzi bw'anaaba asiimye His Excellence n'atuwa kaadi ya National Unity Platform ekintu kyensuubira nti kijja tukola bulungi nnyo Kamala. Nga nsembayo njagala okutumirako abayizi ba Ssettendekero bonna ababadde ku mukutu guno ogwa Munnabusujju platforms. Muganda wange Musitwa Lawrence onkola obulungi obutagambe gonde campaigning manager wange ebifaananyi Atandise Dobbi kuba wafunye ddala campaigning manager abaana weebali omukulembeze oba watandika dde okukulembera banno nga bakulabamu essuubi nga basobola okukulwa ne gamba oyo ye mukulembeze waffe gwe tulina yekka mufunze mugwanya Henry abayizi bakulabamu dde obukulembeze kyensobola okugamba. Muganda wange Musitwa Lawrence ansiima nnyo muganda wange byonkolera. Ngenda kutumirako president wange saawa zino His Excellence Kato Timothy Musuuza musajja mulungi atambuza bulungi nnyo emirimu gya National Unity Platform. Lindamu katono awo ye yawangula kalulu ali ku kadi ya NUP National Unity Platform. Genda mu maaso president wange Kato Musuuza nkwagala nnyo. President Male Ashraf nkwagala nnyo muganda wange. Bagezesizaako okunzimba okufuuka omukulembeze omulungi ku Ssettendekero. Administration ya Muteesa University mbagala nnyo bano bampita abasinga mutabani omukulembeze olina okufuba nti obalansinga mu bayizi ne bakuwa ate na administration nga bwekukkiririza n'okwetoowaza mu administration era tewali kye nnyinza kusaba nga nze oba nga prime minister ne bagamba nti kino tetugenda kikwa wayi weeyisa otya kakati ssebo tuveeko ku university tumirako ku bantu ab'Emityana South. Mityana South gwe ngendo sooka naye ye MP ajja totumira aliyo nga si wa NUP bamuyita Katendekezekiya Waswa meya aliko owa Busunju Town Council. Ngenda kutumira muganda kansala Mutyaba. Nkwagala nnyo muganda wange bebamu ku banteekateeka mu bukulembeze buno bwendimu. Ngenda kunumira akakiiko ka National Platform KUNGA Mityana South Mityana North mwenna mbagala nnyo mwebale nnyo okulaba nti muweereza eggwanga lino tulemere ku nsonga. Muganda wange Micho emirimu gy'okoledde ekibiina kya National Unity Platform muganda wange simanyi nakumanya. Waliwo muganda wange Isima oyo no yeeyita Bobby Ketaiga abamugoberera ku mitimbagano Bobby Ketaiga mumanyi Bobby Ketaiga akoledde ddala bulungi nnyo era sebo nange oyo mukwano gwange era nsaba bw'oba ozzeeyo mutegeeze Munnabusujju akunoonya kati oyo tubeera ddala ku mutala gwe gumu Busunju. Tange alina omukutu gwa National Unity Platform tiimu Kyagulanyi bamuyita mutukutu baguyita gwa TK Media. Omuganda wange naye ali awo ku Ssettendekero munnamawulire tujja mukeberako oyo takwerumya lulimi tujja mukeberako era musuubize tugenda mugoberera era sebo naye atusubscribing. Nsaba okubirize bayizi banno okusooka okubirize abantu bavubuka banno mu Mityana South bagoberera omukutu gwa Munnabusujju ku YouTube bagoberera omukutu gwa Munnabusujju ku Twitter bagoberera omukutu gwa Munnabusujju ku Facebook kubanga tutambula n'ensonga ensonga yonna bwe banga ekwata ku maanyi g'abantu ensonga yonna bwe bekwata ku KUNGA ensonga yonna bwe bekwata ku bantu abawambibwa n'abanyigirizibwa ffe bwe tutambula era obasuubize nti ogenda kubeeranga ku mukutu guno buli lunaku olw'Essande twalukuwadde sebo kunga abantu ate twagala impact tugirabe olwo tusooke tutambule. Mu bbanga eritali lya wala tugenda kubeera tulonchinga KUNGA akakiiko ka KUNGA ku Muteesa First University ate bwe tumalaawo tukalonchinge ne mu universities zonna akakiiko ka KUNGA tukalonchinge mu universities zonna kabeere ne executive eya waggulu Matendekero ng'erina president wa KUNGA universities then ne president wa Muteesa nga yo Muteesa First University tugenda kubeera tukikolako. So mbasaba bwe tuba tugenda kukola ekintu ng'ekyo tugenda tufune emikutu nga gino nga bola Munnabusujju tubeere nga tugigobera kuba tugenda oyita okukunga eggwanga Uganda bamanye ekituufu kati nze ntandise omulimu guno era buli lwa Sunday nebaza muganda
gange Munnabusujju okubeera nti ogenda kuba nkyaza mu studios za Munnabusujju tubeere nga tusosotola ensonga eno. Baganda bange Mityana South, Mityana District mwenna abayizi basomera kwali ku St Francis mikwano gyange tufubola abantu tugoberera emikutu gino egya Munnabusujju, abayizi ba Matendekero zonna aba universities zonna ba guild president tukubirize abavubuka bannaffe bagoberera emikutu gino bamanye ekigenda mu maaso mu ggwanga Munnabusujju ku YouTube n'emikutu egira emirala gyonna. Waliwo omukutu gwa muganda nge Tike Media mbozi ezibeera nazo ziba nnungi nnyo ddala. Oyo ye Mugwanya Henry eyeegwanyiza ng'erinnya lye, ayagala kubeera guild president wa Muteesa, ayagala kukulembera abayizi ku Matendekero. Sebo twebaziza nnyo obuvumu obwo, ate tetwagala okomaawo, ate obuvumu obwo tubwetaaga ne mu struggle y'okuggyako nakyemalira. Bwe baali mu myaka gy'olimu abasinga obungi baagenda mu nsiko bakwata emmundu ekyaviirako bannayuganda abasinga obungi okufa. Kati gwe ku muvubuka bwo n'obuvumu bwo we tubukompeyalinga eyeba contribution nnene nnyo era kyakulwanyisa kyamaanyi mu struggle ey'okuggyako nakyemalira.